Kwebaza okuba ng'okyatambula naffe Fayirokummeeza program gy'olaba twakufuna eddoboozi okuva eri Abaddukanya eddwaliro eryo erya St. Joseph lye beemulugunyako nsonga zino bo bagamba ki ku byatuuka ku Kijjambu. Katwongera okugoberera fayiro eno. Wano wali wazimbye okuvivi wano wali wakubye extra tubeera mu ddwaliro St. Joseph ndino mu Wakiso St. Joseph Hospital Wakiso. Kati bamala okunkebera ne baŋŋamba nti terifunyeeko buzibu eggumba. Ne baŋŋamba wano awali wazimbye musaayi gwe gwali kukoze eki gukutte. Ne baŋŋamba bagenda kunnongoosa. Kati batwala waliwo awo akasenga awo kali awo okuvanga kukumbi ku reception. Bantwala ne bansala eno bwe bati. Omusaayi ne guvaamu mungi. Baamaliriza ne bantwala waggulu eyo ne bampa ekitanda. Bampa ekitanda naye embeera negenda mu maaso eba bubi. Nantabaza agamba nti okuva lwe baafuna ekizibu kino bazze beewuuba mu ofiisi ez'enjawulo era nga kye bayaayaanira kwe kufuna obwenkanya. Agamba nti mu mwezi ogwokuna bagendako ewaatwala ebyobujjanjabi mu disitulikiti ey'e Wakiso Dr. Mathias Lugoloobi ne bamuloopera ensonga zino. Kati nga baŋŋamba tukubireko ku mukyala Nakalema era gonna magezi abampa musobola okufuna ku buyambi togenda kumalako namuntu kugulu kwe bajjeeko kuba takyalina kyo kyasobola kukola. Era nga nkuba mu ofiisi ndowooza abalimu be baakwata mu ofiisi ze ngamba nnyonnyola era nabo baŋŋamba nti bino ebintu nno tubiyingiza naffe mu kompyuta tubuulire bulungi nga mbabuulira buli kimu nga bwe kyali nti omusawo ku bbaluwa okwo tekuliiko musawo yenna gwe bw'olabako era nga mugamba nti kuliko gwendabako pulayimale dokita gwendaba alabika y'ono nga ŋŋamba lisome erinnya nga era ndimusomera nga ŋŋamba kale nali ndi awo eddakiika ziyiseeko ng'era bw'obaddamu bankubira nti eddwaliro eryo lisangibwawa nga mbalagirira nti Wakiso era olutuukawo okwata ku ddwaliro lyaffe erya gavumenti awo ku Kirumira Road era oba ojja disanga balimanyi ne bw'obuulizaawo mu Wakiso mu ttawo nga mbuuza mulwadde gwe baatemako okugulu nga mubuulira amannya n'emyaka nti kugulu ki kwe baatemera nga nkumugamba nti kwa kkono kwe bajjako ko ye kale nga tulinde mulinde tulibaddamu kuba ebintu ebyo bitwala ku kabanga katulabe era tulibabuulira n'ennaku ezo era twaddamu ne tumubuuza nti mukyala bituuseewa ebintu twabiweerezaayo naye tebannatuddamu. Oluvannyuma ensonga zino baaziroopye ne mu kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'abasawo. Dr. Katumba Ssentongo ng'ono ye Registrar w'akakiiko akatwala abasawo mu ggwanga aka Uganda Medical and Dental Practitioners Council yategeezezza nti ensonga za mwami Kijjambu zaatuuka mu ofiisi yaabwe. Yannyonnyodde nti akakiiko kaabwe kaawandiikira omusawo eyeemulugunyizibwako amanyiddwa nga Dr. Nicholas Mugagga era n'aweerezaayo okwewozaako kwe. Process eri nti omuntu bwaleeta complaint tusaba eddwaliro eba waabiddewo omusawo awaabiddwa yennyonnyoleko. Okwennyonnyola ku mu ofiisi ne problem tubeera tukyalina ya bwe gukutuka mu ofiisi akakiiko akatono kasomamu ne oba waliwo ensonga oba tiwali ensonga. Ne problem gitubadde nayo kuzino ya logistics. Akakiiko okutambula in the mid-Mondial nga tikikolebwako secretariat council members bennyini batuula. So this is entambula yaabwe obadde problem because of what these days. We are trying what we can and what documentation ebeera mpanvu oluusi baba baagala ogirabako
some of the things tusobola kubuweereza online. We're trying what we can tulabe nti bayitamu tumanye way forward. Omukyala akuvuddeko n'olaba we are in contact. Dr. Katumba Ssentongo yagambye nti bali mu nteekateeka ez'okuwuliriza ensonga zino obwenkanya busobola okukolwa. Dr. Nicholas Mugagga nannyini ddwaliro lye beemulugunyako naye yannyonnyodde ku nsonga zino. Omuntu omusonga boogerako gwe gutwala omusaayi okufiira ensi mu kugulu. Mpinja bw'ogusala nga bwe bagamba nti wetwalwa. Tosobola kumala ssaawa emu ng'oli mulamu. Kuba gujjira ddala ku mutima. Naye yabeera nate essaawa 6 ne tumwefalenki mbingo n'asulayo. Mbingo ntangefalenga akakamala kubenkeera bamugikako. Naye lwakuba omusajja yali akola mu kampani eya muganda ebyo tebabibagamba. Baagala okutulugunya batuddemu ssente zaffe. Natinyinga maama we nenkanyenjala ne bayomba. Oba ndi ne bagenda mu kwagala ni kampani azisolisi ne basaayo omusango. Balooja basobola katunde ssente ebwa n'obaddamu. Nabadde ndyawo nga n'ebiriko kansa ebiseera kansa ekisuka. Nabo nga bampandikidde mu nsonga y'emu. Era ate kanso gyesalawo kuba yebamanyi naye gyayagerako takimanyi naye anoonya kyakulya. So mu bufunze ensonga ziri mu kooti zagenze mu ne kooti kanso yayo bawaaba kibawaaba ate ffe tubakolera ki era naffe bannamateeka abasomi babaddamu. kati ensonga ziri mu kanso ziri mu kooti mu kooti mu kanso mu kooti kooti they reported to the Kwagala company advocate. So ffe abaffe bakatende ssente eyo kati bwe nanyonyola maama bwe bagamba kitegeera ne bakyuka embaga ne bagenda mu kooti ne bawaaba. So naffe awo nange kiba kinsukiridde nitegeeza bannamateeka abaffe kiba bakwatagane era awo batuyimiridde. Abantu b'ekitundu nabo bayogedde ku nsonga z'eddwaliro lino n'ebigenda mu maaso. Naye okugulu bandibadde tebakutemako bakusinziira embeera omuntu oyo gye yalimu kubanga nze nga bwe ndaba yalinga blood clotting oba omusaayi gwakwatira miswa. Kitegeeza bantu mututte instead oba singa baalaba nti kyali tekisoboka bandiwandiise report nga bagamba nti tumusowa ne bamusindikawa oddwaliro eddala naye nga okugulu si kukusalawo. Ate kusinziira naffe ndowooza ffe ng'abantu twagezaako okukwatagana n'abantu ba St. Joseph ate ne bagaana okujja kwogera naffe. So ffe tuli banyiivu ate tuli banyiivu ddala. Abadde asaba kuyambibwa kuba yalabirira ewaka yaliwo yayamba mukyala we n'akaana ke kati takyayesobolera alina kuyambibwa ng'omuntu. Mr. Mugagga ali arrogant naye ffe twagala bwenkanya at least ayambe omwami oyo afune ka bizinesi kaatuulamu kuba takyesobola. Ne babamugulira okugulu takyasobola takyalina stamina y'amagulu ge gombi. Afune obwenkanya afune kyamuwa omwana we asome famire yesigala eng'erya ng'efuna ekyokunywa ffe kye tusaba. Fayirokummeeza ekyo kyaleero katugiwunzikire wano tujja kuba tuwuliza nnyo ebinaaba bigenze mu maaso mu kakiiko ako akavunaanyizibwa ku nsonga z'abasawo gye baaloopye omusango ogwo okulaba ebinaaba bivuddeyo era kyonna ekinaaba kituukiddwako tujja kuba tukikuwa mu puroguramu eno Fayirokummeeza. Ekiruubirirwa kyakulaba nga wabaawo obwenkanya ku njuyi zonna. Nze Richard Kayira Ssaalongo tubaagaliza ekiseera ekirungi tuddiŋŋane Sande ejja ssaawa 5 ez'ekiro ng'agataliiko nfufu gawedde. Mirembe miyerere.